Ugambe nti conductor namba 8 amanyage ye Musa awunye enkwawa. Ugambe nti awunya nnyo enkwawa na nkumanyi Musa oli namba 2 mu. Nemwe mwesibya ku nkwawa. Conductor ali akujukidde okogera nawe gawunya kapa. Munayiga oyizo kulooza bwa ye yayuyiza. Atembwa. Oyizo gamba banywa kigundi. Bayina kitoyi kye banywa. Namo era omwana jana gama mpako jaja. Na yego ngolizo kulooza abatise byenda bya mputa. Mpako jaja. Ngoina bugama mvira mwawo. Ngoizo gama maliba gamputa gasuze wenna. Oyizo kulooza nti nno lirufula. Omanye rufula ya omanye motoka etambuza omusaayi. Eyolo omusaayi. Maliba. Atambuza maliba. Nga awunyanga rufula ye kalero. Eyo kale awunyanga ku 3. Omuntu yali akubideko MP direct. Ku 3 wali bwayise. Oyinza okuyita wono takwata nnyindo. Kale ko nedda didi kalero bane wawunya. Katulira omuntu yali akubideko MP direct. Waji? Omuntu yali akubideko MP direct. Kali kuba kafane conductor ndi abya akachuka bana kubira MP. No mutwe gukumbira. MP yewunya. MP yewunya oyinza okulowooza ndi bakusibidde mu dukundu egende ekiteezi. Nali simayini pibwe ewunya nali najikubako ataka moneka ngawo. Ate gwe kenyini owulira nga alidde kamula. Kakawa manusulika kwesomba kali sasira ajiwulira. Naye kakati awulire empulire. Arete genda. Ebero kwanga mwezunga bwe koneri bwedda. Kakati nno waliwo ekinsesa. Boji kubidde eluwawo kubidde bonna beesasabaga naye nga gwomema kyaki kumemyanga banno bayisiza ngamba ndi mbalina mumanyira nnyo kasita okiraba nga abantu kyokoze kyonna kibasitudde handas naawe ng'okaga oba tolina kyokoze oli yayingira emmotoka n'anyiga katima yanyiga ku katima emmotoka yonna n'ekyuka nga gwe oba gwe oyo bafana batya mweru mudugavu mumpi muwanvu wasinga abamumpi tetusobola kukkiriza abantu 3 mu nnyumba y'emu wakatakketakke atya Nenye bandage ebyana bya professor. Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwela bila. Shiba Karungi, Twin Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Muneyanziza live concert Friday nya October. Emitwale ebiri okuyingira byebye emitwale 5 emeza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel mukono. Omutwale 10 byebye emitwale 2. Ono ku Sunday nga mukaaga. Maria Frema Saka. Shillings emitwale 2. Byebye emitwale 5. Zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno. Erajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ba team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepara. Bitegekeddwa
Black Legacy nebiwagirwa Shiba Management, Westlake Water, NBS Nafro Mobile App, West Record Uganda, JJ Sounds, Victoria University. Club, refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. This must be ECOP on set. Photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Nze sirina gwe ntiisatiisa. Mugenda kusaba okujja kuwulira. Nze bagambe nti nze tunula bulungi emyaka egyo lwaki otunula bubi. Bwe ndaba amalaalo nagaate gammalira obudde. Ali gisinziira ddaalo lya peva lya tegula. Ne bwe libanga eddaalo ne kati olwaliro ne boogenda kulya Queen. Bugaba amalaalo gaba amalaalo. Era ne bunya n'omulekana n'omufu. Anti kakati gwate eddaalo bateekamu omulamu. Andi aleka libaliyo n'omufaale beera mu ddaalo nawe oli kungulu walemera kungulu. N'obunyu bumulinga bona kano akanyumu basibira kwe bazingira abafu be basibira ku magaali. N'ensinga gwagambala. Emyaka okyegula ky'okubera tulaga abantu amalibu. Tulaga abantu amalibu. Nze Sematimba. Nze munnange nze Katonda yankola ekyo kyo. Nina ebintu bye sirina ebi. Sirina pressure. Sirina lusa. Sirina malibu. Anti olina ndwadde z'abagagga. Ate kati gwo ate nze ndi mugagga. Anti ndwadde z'abagagga. Abakulanga ebinankani obimanye ebinankani ebibeere busitema. Ebiki. Alandi kyonna n'agira. So nkoleko. Emputulirwa makola. Ndyoke ndabe kino ekigaya. Nange ndyoke ndabe zino empapula zaago z'abalefigi. Ojja kubonaabona nnyo manyi ogenda n'oyagala weesimbe ku muvule. Twabonaabona. Manyi nti ate oli settaaba. Sya. Walampye mwera mannyo. Kale anaakuwulira. Ate omuvule bagujjamu embaawo. Wama bw'otuuka okukola ng'okola. Mba ngenda okukola ng'ate. Anti oli akyafuwa eddenge. Nange onanfugumira. Tomuwulira? Sya. Gwe saba togenda kuddawo bifuga ono muwalawo. Nze munnange saagala kumanya wamma genda mu maaso. Wamma oyombye nani? Wamma oyombye nani? Embuka alinga olugogo lwe. Wamma oyombye nani? Alinga engogo zino ziwa amazzi ku matanka ebweru. Kishinga otudenga alimu embiro. Banya. Ebigambo ono. Nze nakugambye nti baba baakuleesa manyi kano. Nako kakwano kwa nnyo k'amakona. Gwe tongerageranya ku bantu bagenda basibatapuweri. Tongerageranya ku bantu bagenda basibatapuwa. Chechi. Bino ebitutuwa by'abagundi. Mbutula amagulu ga mama Roza akusibe ebiviiri. Tonteka mu bantu bo. Mu bantu bonna munshola bekunteeka ku makona. Kanaawe makona si mubi. Kali katooko katogira tokavuma nnyo. Shame Manja ly'erinnya lyange program bagiyita Sabuka. Naye ewagiddwa Joy Sanctuary ono. Era gwe wenna oli yangu yagakuweweeza ku mumiro osobola okubeera nga weenywerako ka Joy Sanctuary. Aba Bubbles Beauty bo bakugamba nti bakola ku nsusu ate n'obeera nga olabika bulungi Black Beauty naye kati gwe buno obulevu obuganye balina hair growth oil mulungi nnyo ddala so okubeera nga omukolako ne bw'oba nga buli bwe buti naye nga si bwakaweke kwegamba nga kirabika bulungi onzo okusiza mpapa. Bo aba Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall level 4 room 106. Ate aba Ali Car Rentals basangibwa Massachusetts gwe ali Massachusetts Boston. Beera ng'owagira Ali Car Rentals genda opangisa emmotoka ate obeere nga weevugavugamu obulamu obunyumirwe ne family yo omale ogizeeyo. Okitegedde ate bo aba Memes Glamour Palace bagamba tigo omukyala ali engo yagala ku detoxifying mubiri gwo oba okubeera ng'oyambalako ku ngoye ennungi ng'ate ziri elegant okwata ku nsawo ennungi ez'omulembe n'okubeera nga owunya bulungi beera nga obeeyunawo ku Sir Apollo Road ku kizimbe kya Comrade Inn nga wakava ku Studio Flats ku Sir Apollo oyo enatera okukyuka ka small gate.
Ndina abakulu omukulu Muzeyi Kagatto amanyikiddwa nga Ibrahim Sematimba ate ndi ne comedian omulungi ate nga Munakatemba Sunny Case tugenda kubeera nga atenga muyimbi tewali kye tulagenda kukola twayimbye tasa kibanga kiri mu program bagiyita sabuka kusabuka busabusi sera temwewunya nemugaji yimama boogeranga ki oshegedde onako olwaleero nno mbadde abali so bugirasi babadde basiru ndoza tunywere mukamu okuba kuligamwa nga kubyeko fa nywa malemu nawe toga kubako nze sijja kubinywa nito binywa babikase neye mimwajo gigenda ndoza badde obaze wakakuzayo tulo tojja kukutira mu interview baba kati bwe badavula bani ayagala okukutira mu kanti oyo mbolo kwa gwinge yaguze abama umanyira okunywa kwete notakuba kulimimwa banawe nabinywa byokunywa byonywa bye tutamanyi ona twagala kusabukirako kuba taxi aba taxi onako olwaleero aba taxi Muzeyi wali olinye ku taxi nakati nkyaziri nnyo bagala zinzi jamu by the way nabadde nirabidde okugamba nsoke nkikugambe waliwo omukyala bamuyita Samantha Muhanji yagambye nti nkukubireko ye ku sente ze babadde ogamba alinawo zaalina Samantha Muhanji amina nnyabo bwatyo nangamba nti bwe ntuuka tuli mu kusondera Muzeyi Kagatto emmotoka ya miliyoni 5 asiya 5 wama nayono yagambye gamba mmotoka ezidajja zidajja anti zona zetu kati ate oli yagambye no alina ko 10 kati Samantha mmotoka ewedde Samantha Muhanji tukwebaza nnyo munnange bunebalize ate twebaza nga tunafuna zisiri bwentyo mukwano so jaga tuogere ku mbeera eziri mu taxi ya rabbi ate manye tusabukire kuba taxi leero nego manye myaka jeninde batuuka oba bamanya jaga tusooke nga tetunnayingira mu baki mu batuulamu tutandike ku driver no ne kondakita ate kati abatulamba bayina buzibu ate nabo babinyo abatula mu taxi ate kati mbadde manyi driver ne kondakita waliwo taxi gye ndayiseeko jjo nga kondakita ali mu kunywa sigala it's human mu taxi nga mulimu abantu tasobola kunywa tayinza kunywera ate mu taxi oyo ate makibiriza nnyo woti kati ate okaya ne kiyinza nga atudde mu taxi anywa nga alina paketi simanya sport kino ekya lwedi oyo sport si oba supermatch andi bebimyefu simunywangako sigala nanze namunywako namunywako nga driver ali mu kunywa nga kondakita anywa naye omanyi nti abakutuddeko bwati nga wakuna yeyogeza anti kajamu kaleka kutemwawo ng'omukulembeze asala kabati eyo taba jamu babeera babayimiriririza ddala totale baatuyimiriza emmotoka ne zikola mayireezi ate kati gwe oli ku mayiro nnya zakute buli lukuubo bwe ruti nga ababoda ne bayingira mwagalwa waabwe ayitawo mwagalwa waffe ne ababoda bayomba ababoda bayomba ate ffe gye twalinga when I was in Harvard ng'ate bw'aba ayitawo tebatuyimiriza batya mutambula normally ate waliwo Harvard ekiri ebweyogerere wamma muwulire Harvard ekiri nadda na sente meka yadda ne $10 tomanyi yakolako ebweru owa taxi yabadda ng'anywa sigala eyo nakimala dda n'abantu babagimanyi nze kinyiza ku basajja ba taxi naddala bakondakita abamu bawunya enkwawa bakondakita abasinga kizibu okusanga kondakita omuyonjo kondakita abayonjo sebo nze ndaba batono bali ku ntebe wano wabula badriver bentera okulaba nga beeyonjeza kuba ate badriver bakwata ekikalu badriver abo abasinga babeera bayonjo naye simanyi lwaki badriver tebagamba ku bakondakita kondakita n'agenda okusaba ssente bampeerezeeko emabega anti taxi emu eba ne bakondakita bana waliwo ayita ku makya waliwo gwava naye ewaka nga bajja bakondakita banjawulo wawo nannyuka naye bakola mu nze kye nalaba ku taxi badriver bo emirundi egimu baba bayonjoko naye omuze gwe basinga okuba nazgo badriver motoka navuga nkalu so nga muvudde gye muvudde ng'abantu bakoze eki bwe batuuka kaŋŋambe waliwo abavuddemu n'alowooza nti ate naawe bwe baviiriddemu alina okuddamu ayimirire paka lwe banaakola ki so nga emmotoka evudde ku stage nga yakoze eki nga yajjudde n'ekirala waliwo ate abatera okugendako mu byalo nga omanyi tugendera mu taxi olinnya mu paaka emmotoka n'efuluma
bwetawuka bweti empererwe kati fenga tugende ekayunga ngeyimirira ngeparkinga ngebeeraawo nga bafuluma mbalya n'emmere ogenda okulengera nga dereva asibye ettawulo avuddemu ageze kunaaba wa mukazi we omulengera asibye ettawulo kati ate nze waliwo kyebatukolako waliwo letwalinya taxi dereva yatujja mu paaka alina we yatuuka n'awa kondakita ate kondakita dereva n'alagawa olwo ageze kusiba kisenso oba kondakita n'atutwala olwo aba agenze kusiba kisenso ekisenso kyeki kisenso bakisiba bagenda kukola ki naye aba agenze kusiba kisenso tonategera kisenso aba agenze mu luyimba lwali lipazo kale okwanguyizibwa kale kaakati aba ali mu ozambe Chifula bwena mulabenga akkirira oba bw'oba tokategeddewo gamba emikono wakulinga overnight tuwongereko bwe baba zina amagulu bagagalika indeed bawandika omukiri ewaawo obulumi n'okunyumirwa kakati tonategera kisenso nga asiba kisenso nga ageze kusiba kisenso nga ate abalekera omwana omuyiga ekisenso kitegedde ekintu ekyo waliwo omwami abadde akirwanako ennyo ate naye wa takisi bamuyita mwami Mawejje Moses Mawejje birungi n'okuwulira obuwulizi nti dereva yakoze kino amukubirirawo essimu n'amubuuza nti yo wa wutofu waliwo ekibiina kye bayita wutofu naye Moses Mawejje birungi ne mwami Sekindi babadde balwanyisa ekintu ekyo nakibagambako kuba nafuna ekizibu bwekito nenkuba essimu ne mugamba naŋŋamba mpe ennamba yaki y'emmotoka eyo nade ne yutofu nayo babbi bubbi abaki baletajja mu kukuba ojesirabuza kano kakunda kapapula kebasasulira ku gundi tebafa ku biri munda nedda kati ebizibu ebiriwo byebyo buli department eba nebyekolako naye kati oli mwami Mawejje Moses Mawejje birungi ayita dereva n'amugamba nti kino na kino na kino waŋŋambye nti waddidde emmotoka n'ogiparkinga n'ogiwadde kondakita nedda biki ng'akuba essimu ate emmotoka gyekola ki kati bweba Masaka akuba essimu Masaka nti emmotoka namba gundi etuukiddemu dereva ki nemwe mukyali ku mmotoka z'omu ttawuni naye waliwo emmotoka eziri ekatooka eyo bakuba mu kinnya gwe atudde mabega n'ogenda ku ate waliwo emmotoka ziri okwo ku Sapolo Road daddi ezo ezibatwala ewamu bwe matuggawa bazisiba emiguwa ku nzigi kyomanya looko yafudde eyo sefute yammwe waliwo takisi gy'otuulamu nga bakuba mu kannya muno omutto gwo wekanga oli ku jjiya ya dereva ate nno wulirayo katooke nze natambula nga wansi tewali kyesaala bakiri mu luguudo n'ogituulamu nali anti omala kutuulamu n'omanya nti ebyo obirabe ate asiba kuba gyagamba nti sirina wenyimirira tekyayimirira naye gwe mulire ku takisi naye waliwo ne costa fe twali tufudde twali tugenda kaazi kiro ebe eyambuka akasozi oba bayitawo batya ku busabalalo gangu yingini negwa okutuuka eri egindi yingini yagwa kati emmotoka yingini yagigwa tokugiremera okudda emabega gwe twali tufudde nejanga egikula nga yingini evuddemu egudde ndowooza yingini esibibwa ku mounting zakutuka yingini nebeera mu bbanga yokka nesigala ngaewaniriddwa propera safta batutika abantu munana ku muto gwa costa kati yali alemereddanga yamukabwe takisi za Sapolo nze nzirabyeko emitto ng'omutto waliwo wano webatuzanga nga tuli bato Kameme nga Kameme kalimu bituli ate Kameme bwe kabamu ebituli afadhali empewo enaayitawoko naye Kameme wabawo lekabeera nga oyinza okulowooza nti tanuulu obumeme bwada bwali bumeme naawe olwaleero bw'otuula ku mutto oguliraanya Akameme ebigere otuuka ng'osusa bisuse nga kasooli ayidde kati nze nalinyako takisi ng'Akameme nga nebuuza kondakita ekicupa ky'amazzi kyalina ekinene kyaki ng'amanyi ayiwawo n'alinnyawo waleme kumwokya nnyo ayiwa ku Kameme ayiwawo Kameme waba wookya nnyo n'ayiwawo okwo n'avubirizaawo ebigere naye ebigere bino bibanga ebikola ki nga buli wayiwawo tulinga bali mu sitiimu ekirala nze ekinyiza ku batakisi banaye program sabuka saagala nnyo mwerabire leero tusabukidde ku batakisi ekyo ekinyiza ate tunnaba tukyagenda mise egiri mu takisi ogimanyi abatakisi bakondakita bw'oba okyali bweru akwagala nnyo maama taata hajati ogenda masombira najja nakunonya nkukimyeko nti kakati mpeeka nno nyingize nakwegayirira n'oyingira nga naawe owuliro ekitiibwa olumala oyingira
basebo twabadde tugenda kukola nti tunavuga gwomu lwaki wapangisiza iyo obuzibu buli wano kwogera nga bakwisiza ku kikubo bagaba munzize yokko ate nalina ekizibu kimu bw'aba agenda okuyimirira naye ate gwe omugamba nti kati nviiramu eri ng'ayimiridde wano tasobola kukola ki kutuusa ne balyoka batandika wandipangisiza abagwagwa abo yeerabira nti nno naye gy'avuga si yiye ate yalowooza amanyi n'okusanga emmotoka enda n'alyoka avuma nno bana bomotoka daba nno eyo siyente ogitwalawa deri akayumba k'obumyu abagamba kayumba k'embwa naye nga agamba akayumba k'embwa yalina kandogoyi ne taxi gyali musiyi taxi ate alina wagiparkinga era n'amala atuuka nga bagitutte kamambo ye yakipapula bagivuga mpalo omukaga amanyi yagiwa ono nga tuvuga babiri nze naye nze wali bwe bagikwasa kati nze nina gwe mmanyi dereva bamugamba egigenda esula muki mu garaji kuba omusajja agitwala n'agiyingiza mu garaji nazaawo kati dereva ono bwakeera ku makya dereva bwakeerewa nga bamugamba gino na 12 bwakeerewe 12 neziwera nga tanagira nga oli afune anagikola ki anagivuga kati ono bwagenda okutuuka nga garaji nzigale tamanyi oba emmotoka yagenze batekoze eki kyakola nga akutama nga awunya ku garaji kuba omanyi bwe bamweri ebyo amafuta obogawulira nga kati buli lwatuukawo ng'agiraali nga awunyiriza abataxi motoka zabo ziwulya bawunya watu wetambule nyo ina amafuta ne gatonya mbulingeri gabalina okubanga kawunya era bwe bateriimu waba tegawunyawo nekyatulabule abataxi abo badriver ne bakondakita balina ebigambo ebinene batera okukozesa nga bavuma bannaabwe abali ebweru oba akozemulimu abaana nakubawa kimula okugezanga kimotolawe anti tuweeyo kimu okugezanga botola ekivu mbita keeki omwana wange nagamba ekintu kyonna kye mbagenda okukola omwana wange bw'akkiriza nti ye sirina zimba sikyalina gwe nswalira era okkiriza baddeko bannange mutusaasire kubanga bakubawo ebigambo ebinene nga pigi 13 nazo netaxi oba zibeere pigi 13 nazo zibeere taxi tusaba abaziteekeko pigi nazo zibeere nga parental guidance ate olitagenda kubanga owa boda amuyitako amunyiizizza n'akubawo eggambo nze nalinyako taxi emabega muto gw'emabega nga mulimu akapiira akakozesa oba musaabaze yakakozesa ng'alinayo gwe yali atudde naye tuleme kuwayiriza nnyo ate bataxi bakugamba nti bwe emala kuyimirira kyoyagala ne kituukirira tolabangako gundi taxi nga driver yanyuse naye nga maaso yamusiza ndabiramu alina gwavugiramu omukyala ate kano wakasanga mabega bakwana bakasitoma naye kano wakasanga mabega abakuja egayaza nga mudda Kampala nafuna omukazi adde egayaza ate nze ekyantama kiri kimu nze simanyi saagala nnyo muntu ate ayagala nnyo bakasitoma be nawe waliwo eddwaliro ng'ate omusajja ayagala abakasitoma be abasawo nga musawo ng'ayagala baki abalwadde munnankaye kaakati father ayagalawa mu kigo sigale nnyo ku taxi andi ayinza okuba ayagala nnyo ekikompe abatuulamu bano bomize eki gye bakola nga abatuulamu basiru nnyo bomu gya bavuma nti basiru nnyo okusooka okulabula abantu abalina amasimu nze nabikulyako odiyo mu takisi ojujjuka lodiyo gye wansindikira ng'ompemula ono nenguluba n'okukendeeza amaloboozi teryabula ate bw'obeera mu nsobi esimu eddoboozi libula ate teriyo kifirizinga nga simu odiyo ngizanye gwe magundi tozanya odiyo eyo nga wendi sagala mwana nedda gikwa mu kabokisi wamoja jimpera mu kabokisi tonsindikangako odiyo bwetyo ekintamya abantu abatuula mu takisi ne bw'alibanga muyivu kwenkana banna mu takisi mubeera oba muzimu banaye abatakisi nammwe baddereeva tubasaasidde muvuga abantu abatalina magezi eno ye one mega concert of the year Kampala gye mutagenda kwerabira Shibwe Karungi Queen Kama agenze Rugogo Cricket Oval muneeyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza milioni 3 ono bamuyita maama tusuubira ono ye maama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2 ono ku Sunday nga 6 Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5 zino ze ndaga za Shibwe zikomekereza
omwaka guno era jja kulwawo okudda ku stage bashibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Tulikati kubalinnya kubanga nze kubanga passenger nange nga mwendi Shamita tannaweereza sente. Samantha Muhanji. Abula aweereza wone taxi. Nja ziwona. Sisobola kubutaziwona. Aweereza atenzi yako. Papo oluba kutula bwe muti. Kati webadde nga nali nkolera bugongondi kuwali ku main hall mu printing ya Makerere. We nakolereranga nga ndi mu printer leyo. Naye nga abantu abakolera Makerere abana abo sibayivu. Naye nga oluba okuyingira emmotoka oluba okusimbula bwati. Nasese ndabirwamu n'agisiba. Okama ndi bano basomera ki? Emotoka erimu abantu 10 be basaabaze kondakita wa 15 driver wa 16 lowooza suffocation gye mubeeramu nga omu ku baana abayivu ali mu third year yagadde endabirwamu mu motoka entono bwe bewala bubbi ndaye kyogamba nti essimu nga bagikubyeko n'obulamu bwo okugenda ng'ofunye tibbi nga mwesibiddemu kiriwo ekiri expensive abanna shoga tufe ku ssimu wangi tufe ku ssimu gwe kati gwe wakafuna obulamu bwa mirundi emeka gumu ate essimu wakafuna mmeka kujja okulabira ekyangu kyokufuna essimu efunwa mulamu nga tolina tibbi kulwala kufa aleka amadirisa nga maggule oli mugwagwa nze bana abantu abasirwala bwe batyo balaba nno nga ate ebimu yenna yenna kuba ali ku ssimu mu mmotoka nogamba nti aliko eddakiika zino zetumala mu mmotoka tesobola kutereka ssimu yo ne batuuka ogikunyagako n'otwasamira si mmwe mulina agamu agagaza amazibu ate wagati omanyi bagenda okwasama nga ate yagakozeeko ki yagasiize langi nze nange onvumanga bwe ndibeera mu takisi nenkwata essimu olaba ne bwe nkubira nga ndi ku street sigikwata omala tuuka anti nze nina ekizibu kimu buli kifo mmanyi ekintu ekikolerwawo kati siyinza kubanga tutambula ne muwala wange ku street nga tukwataganye kuba mmanyi nti street y'abantu bonna waliwo abajja okwagala okuyita okutuyisako nga ate ffe tukwataganye ng'ate ona atambula adde eri nze zira eno ekyo nakyo kimonitarinlwaki muba mutambula bwe muti nga ku street tuli oluguudo lw'abantu bonna kubo ly'abantu bonna kati abantu ababayitako mutambula mwe muli slower than them boba bwaba bangu baagala obayita kati mukutte space eno mugikuttemu ki mutambule nga we mwekwatira mumanyiiwo ng'osala odda kwerira eni endala kakati ebyo ebimu ku betugamba mubabeera mu taxi oli mzei nawe okuze leka abantu nze okwagala sikugaana akati kankubuza ekintu kimu muzeeyi bw'oba otambula ne mukyalawo nakukwata ku mukono omuta okunkwata ku mukono sikitegedde nije nakukwata ku mukono nga mutambula nga tutambulirawo ku street omuta ku street tetutera nnyo kutambulirako natukigeza ye mukyala wange mugeze ekale kyogamba emmotoka ekulese pakaawo anti kati bwetandeeta kuntuusaawo bwe mba ntambula mmanya nti ndi kuki kale yakutte bwankwata mugamba nti naye abantu tebatutabwanye ng'onkutte tebakutomere ye ng'agamba sifuddeeyo nga tutambula nga batuyita abasiru nabo nga batuddako eyo nga bwe mbaliko wano abaana kindesedde mba sirina kyakikolera kubanga ate nina bondi gye njagala nze nfugika bw'oba omanyi okwagalanedda naawe awo wooli wennyini waliwo wenkusangira ng'olinga embobo y'omunya nawe osobola okubeera ng'embobo yekonkome nga mugonvu muzibu nga buli gy'omuzza gy'akola ki nedda naye emyaka gye kyasinza ate okuba nga gifugika nze nfugika kubanga dijjukire fugika myaka gy'olimu weetaaga okuba n'omuntu n'ekitali kubanga kyangunya so ofiira mu nyumba gwe gy'olimu tolimu na muntu tolina wamala kutuuka mu gyange nti wandimaze onyenyanga kinazi bannange tontandikako wandimbuulidde tino bye mwagala temwagala mbeeko kyemba oba bwawe ntondo naawe bannange bwe mba ntondowala ntondowala naawe nzijaako gyombiraba
Toja kuterako ntondo. Katugambe kensobye bansobi. Ensobi kije mbukozao. Siya. Gwe notondo wala wena ndotali kakati mubulira ensobi. Munanze toda mukunsu kuma mutwe. Mbulira ensobi je. Gwe toda mukunsu. Gwe mbulira. Mbulira ensobi je. Mbulira ensobi je. Sagala bya kumanyira. Ate olaba empitu kati n'okunsonga mukale. Kati damusongera. Nkako ngakusonzemu. Nsonga. Bona wona monga me nsonga. Sabuka. Kati kombula kati. Tali bulango tisa gwe nawe. Gwe nojishi wa base myaka jo. Eje bimaliranga binazi byamu. Ulira nyo. Sabukira kuba taxi. Wewe usangane wa taxi. Entondo zali ezirenga ntondo. Zikole mwaka tali. Anete bane tukela fugika. Entondo kulamuka kesho kiteka wali ndango subuze entondo. Muzeyi. Siya. Aba taxi ogambe omuntu nasindika eddirisa. Mikadi ndono manyi mutawuli abo aratana ngalo lili lwaki. Paka sanikira akange. Nera utademu entondo gwe nyibala. Gwe direcera okuvuma muzeyi. Nakuwa akabasa. Manyi kyengendo okukola. Chichitoti satisa. Muzeyi. Mulekayi muke. Manyirwa. Mulekayi muke. Obana wewe ko banyo ngo mutibwe nabansi tuko mukubo nkwate mbuli. Ah, mulekayi muke. Wallahi mbega. Omuntu omunafuate bwe yakakaba. Chichi. Agamba ki? Tula mangu. Singa si mwana ono. Gwe tunangali mwe yabo. Byayogera. Ulira byalimu. Kabasa je myaka jituka mangu kutaka. Nja kukuba babuuze nti abadde ki. Nti owa taxi ogambe. Era bujja babwe buti bagambe baba kitalo nnyo omugezi yakiriza omusibe. Ngandi mukomera baziika. Abantu bajja kugamba nti nawe bulijjo kimanyi kyoli. Kati ekyakubiza nawunu eno kiki. Ate nawunu ngolode wafudde ddo nankubira mugeyena. Kale Dadi tukoleko. Ate kati bwokutuka kati wakumuna. Kati nzo ngamba kinze ensirisi enkuli. Nzo ngamba kinze ensirisi ate yakola ki. Nawe nesagala. Nange sagala. Olaba kati olutondo lwalese. Yenna lingwa Ababa Boss Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall level 4 room 106. Bakola ku nsusu. Tuli bumu nwakukanira. Ne kanu buno bukibole semnya. Baleta sikati. Manje bampeya. Baleta sokonyoka. Yuise omulala ali wa banna. Tujije mwento ndonywa kwako sokonyoka. Twage tukwatagana nywa kakamira kakalimu sokonyoka kamiro. Tomuka kabintu byonyweddeko ngo binyize dadi bili. Ya dabirwanira. Binyo bimalemu. Nze nono tuli bwetu ate totanga twawula naawe. Gomeje tuvudde nono. Nze bw'obonja Samira. Gwe manya nti nze nabakyaziza. Natujjeko bannange. Ate bw'obogoka tobogokera mwana wange. Nede bannange ate mutemukera kunfuga nnyo. Dadi mugambe ono. Bw'obogoka. Tujja kukwata mbabire. Nsoko oli ye nakakana nezira kuggwe. Arwa. Igwe. Oba bwe mubeereyo. Ndoza boddugala n'obwongo ne buddugala. Bye byakundesa mu nnyumba. Ebyo muleke. Bye byakundesa mu nnyumba. Butamanya musajja yani mukazi yani mumwa. Olububi lwamu. Ate kati namanya omumwaje gwava mulaba. Famire ya mwerebera omumwa banna. Ogiyingira ogitegedde. Nenga temukukyala siyo ne yali taata. Arwa. Mwali bwayawukana ne muwalawo. Nkutidde. Ffe twawukana bwe tuddingana. Ate okumanya eno mangala. Bagambye nti bwe bakyala wa taata. Bakyala wa ssenga. Enkudi. Tetwakola okukyala n'okwanjula. Laba bonwe. Bonwe omanyi ekitegeeza. Mbadde ekyaggamba. Waliwo omusegwa oguli mu takisi omulala. Badde mweddeko. Bw'oba okimanyi nti olina embeera ekuyitamu etali nnungi. Tolinnya takisi. Omuntu aba yagalinnya takisi mutandisa olugendo. Babatise bana nagenda akyusa empewo mu takisi omwo. Ekyo nedda babakyuse. Ekyo kiri okke. Ekyo kiri okke. Bwe waliwo empewo ekyusika mu takisi. Lwaki aggala eddirisa singa oba wagudde eddirisa eyo empewo yonna togifuna. Okimanyi mulimu takisi gy'olinya nga eddirisa teritambula. Nga baali girookinga dde eddirisa. Anti baali bewala bana bagasikasika ogatwala n'ogazza. Basaasa. Nga bakyusa kano akantu omanyi we zaatika ennyo. Bakyusa kano akabeeramu endabirwamu. Kati nga tekuli kaggula. Nga mulaba mwa dulooni. Ne bakubawo libiti. Omuntu nakubira empewo ng'ali mabegaawo. Naye nze nkyagala nnyo. Nze dadi ekinyiza mu takisi ku basaabaze. Oli n'atuuka nga banne bonna basirise. Omuntu basobola omukubira essimu n'oyogera. Decently. Naye omuntu ne bamukubira essimu n'aleekaana ku ssimu. Waliwo naddala abo abakyala babava okukola abo. Ate waliwo n'abaana abato abawalawala ba myaka 18-20. Halo, kirabeko mannyoko. Twaliza muli ebinnyo. Ng'ali ku ssimu muki? Mulimu n'abantu abalingiza amasimu g'abannaabwe.
Babwe nachogera abantu banakiwulira bubi. Nzomanyi nze ku lwange sijja kulimba. Bwe mba mu taxi wokuba essimu sijikola ki? Togikwata. Sigikwata. Na yeri y'abantu nze mujja kunyiigirako bunyiigizi. Eyo eddiini yantama. Eyo eddiini yammwe yantama. Abooluganda nsanyusa obbalaba muli mu taxi. Abalinya taxi. Bati balinya Costa. Balinya te taxi ne babeeramu simulabangako omuvugo oyo. Twali tugenda Mbaale, twali tuyingira seeta bwetu n'atandika. Kyankola. Aluwa. Nti nagamba nayambala erinnya kati teririimu. Wamma tofaayo. Bwawulira abalina abakalu yabalese. Yandibadde abakyaza abakalu abatamugire. Naye atwakumanyi. Ate naawe werekera omwana wange okubambira abantu bose. Kati notaliza okufuuka taata. Abadde ankuba amalusu muzeeyi. Ekyo osirikanga n'okigumira. Kati nkugamba ekintu kimu olwaleero. Bw'obanga oyagala okulya chapati teweewalanga ngano kufumuukira. Kubanga engano yekola ki? Kati ono yalimu olusabu oyagadde enkoko mbw ate omukagwa wano guwunya bubi. N'olwekyo toddamu bw'oba oyagala chapati engano okufumuukira. Wamma tata bakweka juice. Leeta akajuice akagira. Naye mukwano temutuwe ku mango nedda mulekerawo tusalirawo. Twagala oli owajjeru. Kaakati kyembadde njogerako ku kyennankani. Leeta ekirala. N'abali eri ku kamera enywa gye banywa. Nfukira muno. Fukamu. Bagamba kufukamu. Tulula. Nteeramu. Tulula bannange. Buli ssaawa obeera ogayigiriza abantu Luganda naye olumu oleka ovaako. Nvaako nga ndira n'abanzijjako. Ani akugyeko? Obadde ogamba omuntu n'akwata essimu. Omuntu n'akwata essimu. Nakubenjiri mutatu. Abooluganda nsanyusa okubalaba nalokoka mu mwaka gw'egweti n'atandika okubeera bwebiti. Abantu balina ebizibu abatudde mu takisi omwo. Abantu balina ebibaleeta ebitali ebyo. Wali osanzeko faaza nga agenda atambulira mu nanka agamba abantu muyingire mu Katoliki. Olwebeko imaamu. Imaamu ng'aliemu nti baddange mugende musaale mukole ki? Omuseveniside. N'omuseveniside tasobola. Kati nno gwekyali kuwabo waliwo ne bana batunda eddagala egganda mu takisi. Abo bonno batunda budde. Kuba atambula n'ava wali era alina taxi weetuuka n'agibuukamu. Naye naye aba alimbamu. Naye balimbamu akusiba akadagala n'akaka akadagala. Nga kituufu. N'amazima. Ffe twalinnyako Costa nga muli omusajja mulwadde wa Mpanama. Najja yatandikirako n'agamba bannaye ebirwadde Mpanama eruma abantu. Eba nawe weeyakagira sikeeka ataata. Kano kabadde kako. Kale bw'onywedde buzzeewo wali. Amakanku. Nedda bannange naawe. Oba buno tobunywa bireke. Tukufunira chapati. Mbaje bakuwadde obwedda. Ndoza sanctuary muyinayo ku chapati. Oyongedde bukaki. Nedda bani. Nze munnange nze. Emimiro bwe gineegatta onaanywa. Kale olabye kati okola gasajja. Yagala juice. Ate tukole. Nyirako ne wansi kajjule. Kajuice kano. Naayika wansi omuwuuti. Eba nange. Nera toyira kukyaza bantu. Nze mwana wange nkubuulire.
byonna by'oyogera ewa hospitality empitirivu nnyo ina hospitality banona bakyaze wange era tujasabukirako ku bantu tewali atakimanyi wakyala wabakyazawo lwali lunaku lukulu yali yidi kukyala wulira yali yidi n'atuyita soko wulire yali yidi n'atuyita naye abasooka omumanya ekyali ewaka bali Canada kakati nze wamma sikyaze ate bw'oli bajesiri ngenda bisanga ku mikutu bano bajja ewange nabakyaza ewange kasuku yamanya Simon amanya abali Canada ne bamanya mbu tetwayoza bintu tukozesa toyi y'omuntu bubi bannange tebafulasinga nkole oguntu teyate n'okufulasinga ndeko omuntu akola omulimu gwo gumututte oyagala kukola ogukututole mukuflashing no flashing abeerawo kyogamba bw'omala okuliira ku sowaani gwozooza ekibakuli maze okukitwalira ekyakyo ate era zemba nkifulakiyonja kulena kwoza bintu bannange bantukeme tujja ne tifini zaffe buli omu nga bamuteera mu yeebo olugimala ng'agikuba ekikapu twajja ku mukaaga twalya ssaawa 10 fenga ne twabyogera enjala etulumye otuganye okulya aliira ku budde bw'aliirako banna otuganye okulya bw'otugamba sima tukyasiika nnyama osimbulira ku nankalye ate abatakisi ekibanyiizaako kye mbadde neerabidde ekirala kwe kubeera nga muva ebwayiisa oba ng'eyo n'agamba ntuyita Kampala Road nga gobadde obala kuyita ku saapu ne bwe nja kuyita Kampala Road kyagambye nenzikiriza ntugende Kampala Road bwatuuka ewandege yanadda ku Buganda Road niye nno ku bugwagwa bwe aba alowooza nti akyali Kampala Road gye yabagambye yerabidde ndi gw'olinnye emmotoka eya Kampala Road ng'oyagala kuviiramu ku Baati Vale oba wali omukyalo oli atunda ebimuli bagiyita Flori Flower nga wenja okuviiramu naye ye n'ayita eno wuuyo ku Buganda Road n'ayambuka paka ku Lumumba bw'omugamako ndi nagambye nti tuyita Kampala Road nze mpita eri abasirikale bankwate nti otikkaga nnyo nze nakugambye emmotoka yo ebeera embi emmotoka temuzikola mwe ebipapula temubisasula mwe mukola emisango egibaweesa ebipapula ate ne mubonyaabonyaamu abasaabaze be mutwalira mu mmotoka zammwe kaakati nze nkubuuza wa mama Vini omuze gw'abatakisi baagujjawa ogw'okuba nga bavuga emmotoka n'atuuka waatuuse n'agamba ndi nze nkomye wano oli abongereyo ane emmotoka esobola okuba nga efunye obuzibu obanga talina kipapula guba musango gwa musaabaze bw'oba olinnye ng'ogenda mpereere ng'agenda kujjako 10,000 akujjako 15,000 gwe nagamba sasula eri 10,000 nakyo si kirungi okitegeera kaakati bw'oba olinnye ennyonyi nga tejja kweyongerayo kuva Nairobi oba Addis Ababa wali owulidde nga omusaabaze balina kye bamugamba kyonna olwoba ofuuse transit buli kimu kyonna weewunye ne wooteri mwosula n'okulya na biki olwo be baba bakola ki ababikuggyemu naye gwe ogenda okuva eno ng'opimye obudde bwo nti ŋŋenda Mbaale nja kumala essaawa 5 mu kkubo naye kyokka omusajja w'emmotoka gye muli nayo olutuuka eyiganga ng'apaakinga wali abantu nabadde ndowooza banaatuuka Embaale musigaddemu abantu 6 bokka sisobola kuvuga mmotoka kutuuka wa si bantu nti contract gye twakoze naawe yabadde yakola ki batunye zino basi emashipowa modern cost biki bw'oba ogende Nairobi nga gy'olinnye ne bwe mubaamu 6 ne bw'obaamu omu egenda temuli ate bagatusimbula 3 ne baba bayinamu sikuwoza nti zabadde tezinnajula naye kakati mutuyambeko abatakisi okujjako kakati nakirabyeko ku stage emu era nebaza nnyo mutabani omwana oyo ye Seruzi ku Mbaale nkwebaza nnyo ku Mbaale stage bw'oba olinnya taxi ne bakuwa lisiiti mwana Embalo inayo mukazi nga nedda nti nagongera nninnya ezo kati bakuwa lisiiti emmotoka ne bwefiira mu kkubo obanja ssente zo ti emmotoka teyagenda yakoma wano ne bakuwaki naye ne stage endala singa zikola ekintu ng'ekyo nga dereeva bw'alemererwa contract kuba abagikoze eki abagibuliikinze yandibadde nga bano abasaabaze tebibakwatako kuba gwe togenze bo babadde wiringi ogenda gw'ogaanyi naye kira mu taxi mulimu obutemu mwezi badde munakyegendereza wali olinnyako taxi nga kondakita ne dereeva n'abasaabaze nga bana bamanyi ekiri mu taxi nga mwe temumanyi waliwo abantu abatambuliza emirambo mu taxi n'otuula wano kugundi kaki Kameme nga oloji basibyawo mimkeka giri awo mitivu nogamba osanga business yamu ava mu kula kyokanga bo bannyini byo batudde mabega
gwatuda gwateka kama go sembera gutitsembere nonyiga mutu kabaliwe bavira mungire uli emirangi ngabali mama uyo bamulese baba ushegere ugerugira bane muchuru sembera kale ono engeri je yafudda amazzi azimbye ennyo baba iro tunokugamba linya kubiri wanshi nga bamuyishiza wanshi kati bana aba taxi daddy ababba abantu ne bagamba eyo nayo levondara eyo nayo enziba buli wotulanga mu taxi mbalabula bannange kubaka kakodi aba taxi bakabbira munnyo buli lwoyingiranga mu taxi driver n'amala agamba nti anyweza luggi oba osobola mukwate mu liiso olijjemu omujeevu ati omukwate mu liiso aba agenda kukubba okugamba mbugira muti njira oluggi kati gwe wegira oti omutereereza wanyaga buli sawo n'agikwatamu kati goli kweyo teeke mulimu ne teeke endala olinya taxi nga musanvu bantu musanvu kumbe bonna baamu bonna bamu bakozi bali bakiganja abantu balinya taxi nkalu kati botambula boti bo badde ogenda tugeze ku Serena bayitawo buyisi ngoba kama ntimvamu ulida nti bwe bayitawo nga bakwatirawo embadiya wanji mu taxi bali musanvu akuvema akulya mabega kakati ngabakwata umanyi boyizo ko walisindika egenda kati abantu baba abatula mu taxi takimanyi tolinyanga taxi gyotajje ku stage anti kati jukira waliwo ofubutukire waka nga taxi zile zilonde zidda mu town ngegenda itamama nga wali tewali stage muzee yogenda nekirala ebicupuli bingi mu taxi kirinako magezi munnange bakikolera nekirala ebicupuli bingi mu taxi n'omuweche tano naga madamu ngompadde kicupuli ate birinyo okukubolya nansana ejo dio ka Hoima Road mwe musingo ba conductor mwe musingo kuba n'ebicupuli abakola out of mutuyambe ku taxi zikolera ku Hoima Road omuwa sirinje emitwalo 2 nagikwata nakuddiza ogumwaka sanvu nabirize namu nakuddiza nazikuddiza oba sebana manyo muwebi olusa zikuddiza kinongo mpadde kicupuli awo bavawo kati muwebiri akuddiza gumuka sanvu ngebirize namu etano mutwalo tuka bulungi bicupuli nakuwebiriza boda ekyo biri ku Hoima Road emotoka ezikola nansana paka ndindi wakiso ate batera kujja basuubuzi wano kugoni ku mini price baina sente nene siza che bajja wano kunankani kunabukeera tegeza buli muntu aberemu n'akachenji kakati noleke abantu abasingo sawa kwe walatambula na change akugwako mama ate omuntu mwenate abantu abasingo bungi gye bakolera tebafuna 10,000 abafuna emitwalo 2 5 bwegityo kakati aleme kutambula olwokubanga bannaye mutusiibula bulungi omuwe ebirijo nakuddiza ogumwaka sanvu nga 2,000 zokka zennamu nolwekyo mwegendereze bayaye nnyo aba utofu mutuyambe mwami Sekindi abantu abo tubakugambye tusaba okikoleko ekyo kijja kubanga nakyo kituyambyeko pozi nekira kati tingera kerabira n'aba taxi ne bakondakita bamanyi stage batera okunyakulira abantu ebintu apakingawo bakunyakulako essimu nga munnalinze ng'omuntu badde osobola omugoba nagamba nze sigulawo kunkubira bwerere nasigala munda nga gadde olugi ng'omuntu omulaba agenda ate bw'amala ekyo nga musimbudde n'anyumya oyo wakuna nga bamunyagiraawo kakati nti bulijjo lwaki obanga bulijjo banyagirawo lwaki era woomutadde ng'ate babanyagirawo bulijjo kati ate bwe weegereza nga olinnya booda n'okiraba emirundi gagijo ogenda okwesanga kondakita olina gwe omulabye naye anyakuliraawo nga bamukwano babeera mukwano oli agamba naye mubateeka wala obasanga mubateeka wala okimanyi nti wano mba wano kuwanyangwira okuvayo ate ne bwe manyize wano ntema butemi bakimanyi layisinsi yokka kebera lisiiti eri yokka balijasaliga bakondakita ne badereva babbi nnyo ate babambaza uniform mwendaba abaki nga bola bazibasi badereva bakuliko erinnya linga osobola osoma nti gundi luli omanyi sisitimu eyo yali ezze luli ku Utoda yali ezze nga buli dereva alina ki uniform esaati gyayambala ne kondakita naye ne kondakita nabo bandifunye tukugambe nti kondakita namba 8 amanya ge ye Musa awunye enkwawa
Mugambe nti awunya nnyo enkwawa nkumanyi Musa oli namba 2 mu 10 nemwe mwesibye ku nkwawa koleti ali akukyukidde okwogera nawe ng'awunya kama munnaye oyinza okulowooza bwa ye yayuyiza ate embwa oyinza okugamba banywa kigundi balina kitoyi kye banywa era omwana gyalagama mpaka onyanya naye ng'oyinza okulowooza abatise ebyenda byampuuta ng'olina mugamba nviramu awo ng'oyinza ogamba maliba gampuuta gasuze oyinza okulowooza nti nno oli lufula omanye lufula eyo omanye emmotoka etambuza omusaayi ey'olwomusaayi maliba atambuza maliba nga awunyanga lufula yekkaleero eyo kale awunyanga ku 3 omuntu yali akubiddeko empiyi direct ku 3 wali bwayise oyinza okuyitawo n'otakwata nnyindo kaleko neddadi lufula yekkaleero banne wawunya katuwulira omuntu yali akubiddeko empiyi direct omuntu yali akubiddeko empiyi direct kati okuba kafaananyi kondakita ndi abe akakyuka banakubira empiyi n'omutwe gukumira empiyi yewunya oyinza okulowooza nti bakusibidde mu ddukundu egenda ekiteezi nali simanyi empiyi bwewunya naye nagikubako ate akamwa ne kankaawo ate gwe kenyininyini owulira nga yalidde kamula kakaawa manusulika kwesomba kali saasira agiwulira naye kakati awulira empulire ate tegenda ebeera okwanga mwezunga bwekona eri bwedda kakati nno waliwo ekinsesa bogikubidde bonna beesasabaga naye nga gwomemangamba nti mbalina mumanyira kasita okiraba nga abantu kyokoze kyonna kiba situde handas naawe ng'okaga oli yayingira emmotoka n'anyiga ku katima yanyiga ku katima emmotoka yonna n'ekyuka nga gwe oba oyo gwezeragera twali tugendako ebusiya kuba efuyirira mujugera basoba paakingamo bantu bafeemu ng'endabiramu zonna ziri ziti embagamba nti ntaddeko musibasiba nnyo amadirisa kakati naye tebagaggula nga sibakase tuli yanvumirawo okusobola kati nno gweoyinza okuba watempewo wanyiga akatima nga musana gwaka n'omuntu yali ataddeko akatima ng'enkuba etonya ate nga temusobola kugula madirisa ne mufa ekitundu dereva nanga bananga apamya aveemu maama omusajja omukazi ng'alina omwana agamba maama fulumya omwana ne bawaayira omwana eri proud ntaddeko masiki wentu nsirise ate kati gwe kyokola bw'oba olina amawulire ojjayo amawulire nadda ku tikiti oli talina bwakutandika bwotutta dadi wali okwaniddeko mu takisi nnyo mujjamu abakazi waliwo ne gwe nali nfunye nga mutwalidde eddala eka nga nkyali muvubuka ng'omusaza busanze mu takisi ate waliwo ekifo bagamba nti be banakwana babasanga wano omuntu bamukwanira bwe bamusanze wonna osobola osanga omukazi mu takisi nga talina gyadda gwe bagambye nti baba balina gye balaga kakati bw'oba oyagala okukiraba leero ntwale ako ojja kulaba abawala ku ssaawa 12 n'ekitundu emu kitundu nga bava ewaabwe bajja ku masiteegi baba balagawa waliwo emirimu gye bakola essaawa ezo aba alinya takisi emutuse ku destination era destination ebeera takisi eyo ansangemu era bw'atuuka eri n'agamba natudde n'ekisajja wadde okunyegako nti wo wayi gyebaleko nyabo naawe odde eno odda matugga ambadde neewunya nti sikulabangako guno gwe gusoose obeera matugga kaza balungi nga tebabeera matugga omukazi omulungi oti wanoona kyematugga oneka ogenda olabayo ndowooza ozeeyo buzizo nnimba onyumidde akakaaya nga bakukola hino omulungi omukwatako mangu awo era dde ye bw'ogamba ku muntu ina omulungi ate ye agira ati olimba gwe gwe ŋŋambye gwobeeramu ate gwe batakwaniriomanye ebizibu bye tusanga omwo yolowooza ndize bwe banangulira nemmotoka era siiremere mu takisi kubanga ate obimanyi gwe tomanyi birungi biri mu takisi kimanyi nti agenda okumubuuza okumulagira oyo yenna nga buli w'omukwata yasembeza nga n'okutukwena asembeza okwerira mukama baveemu nga mutudde mabega omu aveeko musigale babiri nkutidde muyinza omaliriza muti oyo yagambye nti yasanga ki ku mutto gwe mabega ebyo birabika bannannyini mmotoka bannannyini mmotoka batuula mabega
Nita atene bana kufunziwaza. Dereva ne connecta kati Kagabe ekiti mu Uganda otemye ebidakiika eza noddange kulesa emyaka 4. Gwe kigezeeko zibiza mu dakiika 2. Oddega fere wano tetuliwo twagenda dda. Gwoba oyagala kakati zibirira njeko kubanga mukwanira mu taxi kirungi kye kirale kiri mu taxi. Ekirungi ekirala ekiri mu taxi nti waliwo kye bayita solidarity. Bwe basalawo nti omusajja abagambye nti kakaago okutuuka ematugga. Ne bagamba ndi fe tukuwa 3. Oyinawo ogendera ne bwolumika enfudu. Ne bwolumika enfudu Solidarity. Ate toyinza kukwata ku munafu asembayo ngwa muli mu taxi. Kondakita tomanyira muntu. Omunafu asembayo tomukwatako nga muli mu taxi. Nange nzija nvaayo n'otya. Taxi enyuma mulimu ne bana abanyuka nga batunda byakulya nga byabasaze. Naga banne mulye ku mandazi gaago. Wakozza tulo. Ate ebirungi ebirala ebiri mu taxi byenkugamba. Be bantu bano abalina olujanja nga abeefuula ayino mmo. Ayino munaga sabo kendeza ku music wo. Fe kiri kye twagala. Twagala kugwa ko stress. Stupid wandirinnye eyiyo. Lwaki opangisiza? Ofuna omulala agoberera. Yebe panka. Obato mwagala. Lwaki tewasigadde motoka. Kana mukama ajja kuvemo musajja kwanoleekane. Muzeta onkwana. Lw'olimanya nti abantu abali mu taxi bonna baagala ofuna omusajja. Era oba omuyina otaliko linnya naye taxi. Ebirungi ekirala ekiri mu taxi. Gw'okimanyi nti mu taxi abantu mubakyasinza ogaggawalira. Batya. Ojja n'ebintu nze brother wange yajja n'obukadde 11 nga buli mu kibaasa bwe buti. Bw'atuula mu taxi n'ateeka wano ku kannankani. Ku dashboard. Ne kaaba. Atuuka ekawali, ekawempe, avaamu. Ikop bakube babifaanani. Olikwenda bifaanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukole. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube. Mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dine dokubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Eri ekindi aba ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nche naba akole ne ya. Ne debeta bolochua. Bolochua dindi. Bolochua chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Ajawaka. Wabao yakamala weda kikanga 3 ajjukira nti abadde n'ekibaasa nti apakuka nti mubaddemu milioni 11. Nga taxi yagenze dda. Togimanyi namba. Kati nja kuwaayo ekyokulabirako ekirala ate. Ekyo nze nakifuna kennyini. Oli yagenda n'agula gaguze bino bye bagenda okusuubula engatto. Ng'asuubudde engatto ekiveera kiramba. Ne tutuula mu taxi naye. N'akiteeka wano mu magulu wano ntudde mu maaso. N'akiteeka wano mu magulu ne tutuula. Nekaaba twagenda okutuuka ekawanda n'avaamu. N'akirekamu. N'okola ki? N'enkitunuulira. Ne tuvuga dereva bwe tutuuka wali twagenda okutuuka ku Saidina Abubakar ogimanyi weeri. N'agamba ni bannaye engeri gye musigaddemu ababiri. Mbadde njabagala buli omu wano mu 10 alinnya atuukewa. N'atusaba. Ne mugamba nti kale. Ne nvaamu bwendi. Nvaamu n'agamba ebintu byo kati atobireka. Nekwata ebintu. Nga muni mupeya musanvu. Wali bubbi. Nali sibire semu tebampita buyisi. Olubwe Nebisere bisinga. Wali omugamba si byange. Kati ate mbirekero ono yabikole kyabi mutwalire. Aba taxi wamanyo bitwala. Sirwalire eri. Obuuza taxi yematugga. Noga ne bagamba nti taxi emotoka ezikola akawungeezi. Tezikyalina office. Wafe wera byange. Mugambe nekyala waliwo omukisa oguyinza okujja. Ne bagamba genda ku office ekasubi. Kakati nakyo wali ogenda ettake. Singa bwe mwali muvaamu bwe muti nga mufuluma. Mu lukuubo lw'ennyonyi n'osanga mu $7. Anti nkubuuza. Wandize ku kizindalo n'olanga ndi $7 kano kaani.
Nzira ngenda linyako taxi kubwerere. Nali nsembe mabega. Kati owo maso nayagala avemu nga tasasudde ne twegugungaawo. Ne tukaya nanga waliwo yamwadde ekyebiri. Bulinga afuluma mugamba mpa balance. Nagenda fuluma ne mugamba mpa balance. Nagamba gwe webiri ne mugamba tombuza mpa balance. Obuza kusaba balance. Kusiri wala ki. Tombuza mpa balance. Ngabwe nazibadde nzikuwa ngati wambuza. Jompadde emeka. Nampa ogumwaka 8. N'okukwata. Lwaki togukwata? Yobo bu. Ate kakali kubuuliza nti akasanvu kali akadoolo olanga. Nako. N'okatwalira pilot nti zino bazaagudde muno. Mwe tuba tukoze ekintu lwe mulaba nti tubba. Mweje mutambulira tebulaba bubbi. Goma ekintu riziki yayitiddaawo. Gwolowooza ndi Katonda. Ndi kulimba nnonze kuli kulonda. Okulonda kwe kulwa. Nga zisigadde mu nnyonyi muvaamu. Oziraba mu kagulu kuuba oti ogenda mufuluma. Amwena ekirala. Ozizaayo n'oziteeka wali. Mwena ekirala. Tugeze. Ogenze mutoyi y'ennyonyi. Wayisewo dakika ngaaga. Ogenzeyo sazeyo akabasanga mulimu $, tugeze 15. Kati gwovaayo n'obuzani abadde manju. Ani yansooseeyo? Aruwa ogw'omumwa. Bozinga hijabu ndowoozamuko singa baba bandabe erinnya lyange ne baliteekayo n'ekifaananyi nti omuntu bw'ati ye yalonda $10,000. Bw'agamba nti yalonda kiba mulitika. Singa bagamba mbu ye yamenya awantu n'abbayo. Bagamba yatwatte ekiveera yakitutte wa nakisanze wa. Ani yakimuwadde? Nze nkubuuza ani yakimpadde nti ddere. Kondakita yamwambye toleka muno bintu. Kuba nali nvamba ngamba toleka muno bintu. Nene ekirala tusase ku bakondakita bababba nnyo. Nze nali njako taxi. Omusajja n'alinnya okuva Masaka ng'ayina ekikutiyo bakyalimu biki. Mugugu ne bagumutera mu buutu. Kale omusajja n'atuuka tutuuse wano emaya avaamu. Agamba kanzije. Kondakita alinda agamba wayo kasani n'omugugu. Tulize. Kondakita yamunyimira ennaku ezi. Oshegera. Batakomyewo. Bagenda sumule kutiya mulimu bikugudi bya bikajjo. Banaje. Ngasene wabade musasula mmeka. Masaka tomanyiri basasula ebiri okujja. Ebiri. Era kati bakondakita bagezi. Bojja n'omugugu asoka kunyiga. Asoka kunyiga munawulira ebiri. Naye nabate nabali bagezi. Kati ate bakutega ebikuta. Ebyente. Agenda we bawatira. Sina kindi asobola okutega ebikudundi by'ebinyebwa. Ebisisongo by'ebinyebwa. Nogamba twala binyebwa. Gwagira bwati nga biri. Naffe tetutudde. Kubanga oba mu kyalo. Abatakisi babba abasaabaze. Abasaabaze babba. Abasaabaze babba nnyo. Abasaabaze babba nnyo okusinga abataxi. Kuba taxi bw'oba wakubba. Bw'aba wakubba ayinza okuba nga badde wakuwa kanana n'asimbula n'akuwa kakaaga. N'aba ng'akubbye 2. Naye ate omusaabaze bw'aba amubba lugendo. Abba lugendo. Ayinza okubba olugendo ku kiveera kya Guliini. Wali olwanyeeko ne wa taxi. Mbakuba nnyabo. Nga kiti. Kakati omuntu omubuuzizza nti baakubba mmeka n'akubuulira n'osooza. 5. Olaba bwe bibula kakadde oli imoro. Bwe bibula kakadde abako kyabula. Bwe bakugamba nti kino kyakenda 5. Bw'owa yakenda babikuwa tuli mu supermarket. Kubuleka 5 bakuwete tubitwale. Ngoda ku muntu kusiruwala kwenkanaawo. Gwe tolabako omukazi yakuba kondakita Katonda n'amwambula n'empale. Najuza nti wabba omubanja mmeka ampe 5 byange. Gwe 5 bimanyi. Otisha omuntu akubba. Sinayisaawo week. Nabadde ngenda Bugerere. Sinayisaawo week yo namulese empale njiyuzizza. Namuyuliza Naggalama. Navudde eno ne bwatuuse mugundi Naggalama ku stage. N'agamba mbu bankomyawo ne bagamba nabawadde ssente nga ngenda Kayunga. Onteeka wano. Nale kati mzee nawe beera mulwajo soswanga tonnatuuka. Nedda nti batandika okusoleza mu kalaji. Towaayo ssente nga tonnatuuka nange. Kati awo wenda mulagiddeko nti nze bwe nzikuwa omanyi ekinaddirira. Namukutte nakwatira ku lugi ne yeenyweza n'ensika empale nga bwe baani. Nsagala amannya gange singa galika kuvaamu singa gaavaamu dda. Era ky'ovola nkuze nago. Ogenda kufa nago. Era nja kufa nago. Amanyo gange. Waliwo atakyagalina. Waliwo yambala. Nze. Nze nyambala amanyi. Nze ompise nga ggwe. Kati gwe Harmonize tompetera mbya kisiru ekyo. Kati gwe tompetera mbya kisiru. Ate kati ndabo ogenda okuba embudu. Ngaba msonzo kuyita gwe byintina. Nze nagamba nange mukuyi jemyaka njikuyi mukuyi. Kubulira sagala nange tonsonga mu. Nze nkuyiwa amanyi. Jako kamera. This was actually si wakweyira wakunywa. Jako kamera.
Omanzi wamoyombye nani kujuliza ne waza kukutira wano ndoze wakazayo tulo wazoli muyala ojja toliddaga wesu nabano lino bwe libwegede liringa ndizala andi jine myaka joni n'okulya kamera wamma egwe jemya zabanywa nga akanga nabo kwa mu girasi bannange abalalu bali mu nsi n'abajja sabuka sane case negora chiwayimba onachitunyumiza oluddago kubanga siba kyakutuma abantu bagaye buli wakusatugera bila buli musabuka muzeeyi bamusabye muzeeyi awandiika nsaba akuyambeko oyawandika kadongo kamuna nedda mukwano sisobona labono kale mpamu akapera awandika abamanyo yimba nkuyimbe yimba dancehall muwe kankuwemu muwe soko tubize mmere dika yimba dancehall mwana wa nnyabo gwemno nkwagala toyo dancehall lwacholete bitontome agawe twale lyo wana nawe bichi nawe ulida aliga akaba kalinga nyimba ebyo anti buli omwalina gwolowooza byoyimba neboni byayimba nekyutika ye byayimba dada njasa don't satisa nawe chimbuchi